Sisha. Sisha. Agenda kugenderako. Abagenda gye bali. Yani amanya. Joy Kabazi. Agenderako wa Kabazi Joseph. Joseph Kabazi Jole. Amukiregeya. Umukiregeya. Sisha bani abakoteza. Soko jongo ati mchupe. Yambe ko. Soko ko. Soko kuya. Gamukuti. Ari mtende ya wali. Okeko. Bari gamukuti. Mchana umuguza yogera. Ayogera bulungi nnyo. Mchana ayogera umuguza. Sekulimba yeetaaga afune ekibonerezo ekisingayo obunene abatala soko sembe
Jangu irabire. Niba kama haijatia. Bine bano family vemu empalana buli muntu akole buli muntu alina omukono batave ku bintu ebyo kubyokokera abantu mayumba abantu b'empumu bave mu bintu ebintu ebityo buli muntu akole alina emikono buli muntu alina obwongo bate wasoma agenda olime yasoma noonya emirimu nsigadde nvumira abantu b'empumu nze ndi w'emukono naye bayigge yo namuyira petroli namukoleza akabiri entebe zonna zayidde buli ekyeri mu nju kyonna neyunga mu kisenge walamu gikuba neziyiika amafuta nga gawuya kuba yabalabye nako Yabalabyeko naye yategeddeko bw'omubuuza tegerekeka kuba juli talina buzibu talina buzibu musajja tuyezibira mu nteze mu faamu ye akumawo obukomi wamaze yo omuntu gwolaba nga alina obuzibu nti oba ku kyalo alina obuzibu naye talina nze kyeŋŋamba abantu b'ekyaggwe oba abantu b'ekisoga oba abantu ab'ebitundu byonna buli lw'olabanga empalana ku kyalo muveeyo okulipootinga ku poliisi si ssente bw'ogenda n'olipootinga nti omuntu gundi ne gundi ne gundi ne gundi ne gundi anneewerera okukola bwati ne bwati ne bwati oba ninako obuzibu okulipootinga si ssente kiyambeko ne poliisi okunoonyereza naye kati obudde buno abantu bali mu ŋŋambo tebasobola kuvaayo bekwekerera ate ng'ekituufu bakimanyi badde ebbali ne boogera buli lwolaba nga empalana ekutuuseeko oba empalana eyo etaggwaawo vaayo genda ku poliisi ripootinga poliisi ogiyambeko okunoonyereza amannya agange nze omugaye kalulu okusinzira n'ekisoga omugaye kalulu okusinzira n'ekisoga bulonda naye nga nnimira mu kyalo eyo embajja era jjolo oyo twawula ebibanja abadde musajja mukozi akama ente alunda mulunzi mulimi naye kineewunyisizza nnyo okuba we ntuukidde wano nga ndaba baŋŋamba nti jjolo ayidde bamwokyereza mu nju musajja tayomba takola ki yekola mirimu gye yabeereyo talinga bavuuka balala bonna bukyanga ava mu ssomero yali mu kulima kulunda naye kyannaku nnyo era abakoze ekikolwa ekyo tukivumirira ddala bubi nnyo era tusaba bamateeka batuyambe ku nsonga eyo tetwagagirekawo mu bbanga yayokeddwa ne mukyala we muzitaali lubuto era kati twagala naye atwalibwa yageri bamuggyemu omwana oba mulamu oba mufu tetumanyi naye yayidde nnyo
yenna tyasigaza kasusu konna ku lubiri ku mubiri ogwo tusaba gavumenti etukwatizeeko n'ebikola bino tube nga tubivumirira era tetwala kuleka nsonga eno mu bbanga tusaba tekemu amaanyi ebyo byange. Amatemu gasusse mu kitundu kyaffe naddala mu disitulikiti y'e Mukono mu ggombolola y'Entenjeru Kisoga Town Council obutemu bususse kuba twakaziika omwana bafaawo ku lw'enkoko njeru bali bamuyita Brian naye yatemulwa bw'atyo eryo ettemu lyekuusiza ne ku lino omwami n'omukyala omukyala ng'ataali lubuto obookera mu nnyumba kiddiridde abantu b'omuno okutaayaaya okwagala ebyenfuna omululu empisa embi ebyobwereere obutayagala kukola kiviiriddeko ettemu mu kitundu kyaffe n'olw'ensonga eyo ze mbadde nkubiriza abantu b'Ekisoga tunyiikire okukola buli omu afune ekikye tuve ku by'okuweebwa abantu b'Ekisoga tuve ku by'okuweebwa abantu b'Ekyaggwe tuve ku by'okuweebwa ewaffe bulemeezi naye nze najja Kyaggwe kunoonya ssente kwewala ntalotale ezo ezitalina makulu maama taata omukyala ali lubuto bayokeddwa mu nnyumba bali bubi nnyo babatutte. Embeera eyo sirina bwe njogera kuba ate nze obulumi nina bw'amaanyi kubanga bali baana bange bombi kati nze nasuza wano okuva ekiro nze era bwe baŋŋambye nti babookezza ne ndowooza bayiddeyiddeko nga bwe bandiyiddeyiddeko naye ngenda okutuuka wano nga baana bange tebatunuulikikako kati sirina mbeera gye ŋŋamba bannange wabula nsabira eyakikoze Mukama yamanyi ye kyalimukolera kubanga omwana omuwala ali lubuto lukulu tetumanyi mbeera gyagenda kubeeramu tetugimanyi omulenzi naye Mukama atusaasire kuba bambi ye yayidde nnyo ate yayidde nnyo feesi Mukama atusaasire bannange kuba bombi baana bange babayiridde petroli bamuyiye ku mulyango ate ng'ennyuma ya luumu emu kati bavuddeyo eri ku buliri bwabwe ng'eno omuliro gutuntumuko kamala ate ng'oluggi lusibe lwabalemye okuggula ne bakubako ku nduulu ne bakuba enduulu n'amaanyi agakuba enduulu ate ne gabaggwamu naye ng'abantu bamaze owulirako kati kwe kwavudde taata waabwe najja naye yagenze okutuuka ng'omuliro gwase aŋŋambye nakubya oluggi amayinja 4 nasoose nenkuba ejjinja nendikuba eryokubiri nendikuba eryokusatu eryokuna neryekalega kuba abadde balusibye n'obugundi bungi awo nerweggula nakwata muka mwana we namuwalula namukasuka wabweru ono okukasuka jjole wabweru nga bwereere kukola kwe maanyi ge ebyenfuna bye bimutuusizza ku ekyo kati okitunuulira kwekwasa Katonda yekka kuba buli mbeera tulina kwesiga Katonda yekka tewali n'omu tewali kuba tasiiba waka akeera ku makya n'avaawo n'agenda mu faamu asiiba mu faamu awaka akomawo kiro kati anayomba nanteeze naye ebyenfuna twagadde nnyo ebyenfuna ffe ng'abaana b'abantu ebyenfuna bye bimutuusizza ku ekyo kukola amaanyi ge oli n'agamba abeera atya bw'ati nga nze ndi bwe nti kankole kino njagala baaze mabega bamuyigganya okumubba bamenya kati bwe ekyokubba bwe kivuddewo ndowooza oli n'ayagala amusaanyizeewo ki ddala ye asigaze oba bya bugagga naye ng'ono akoze eki amuggyeewo kale embeera bwetyo gye tulimu babiri Aida lyerinnya lyange. Ntandike amannya nze Mubiru Frank nga nkolanga omusawo wano kwerona nkolanga clinician abalwadde bano twabafunye ku ssaawa nga 8 baatuukidde mu mbeera mbi baatuukidde ku bodaboda omukyala n'omwami abajjiridde mu nnyumba naye tugezezaako okubakwasaganya ne ttiimu yange ne tubawa obujjanjabi obusookerwako kuba badde balina okubufuna then tubongereyo mu malwaliro ate agatusingako naye nga bayisiddwa bubi omukyala abadde lubuto nga lunaatera okutuuka so
ekyo ne tubeera nga ate nakyo kimuteeka mu mbeera enzibu olwedda ate ng'afunye n'omuliro guno ogumwokyeza. So tubasindise bagenze ekiruddu bongere okujjanjabwa bakolweko n'ebisingako awo. Taagaliza kuba tosobola kubanga olina omutima omulungi n'okuma ku banno omulungi. Butaagaliza abantu tebaagaliza ennaku zino zonna. Naye Mukama abayambe bawone bange. Egendereza Banga mama tochigeza batoza agenda kulaba oli akoleza akati okimanyi nti ya ideo ni mkulwana nga akulawo yasikia kibukutu mkwano gwapo asubyeyo ku makya kitegeeza basopingira munagenda n'abantu rero umuntu ngumye wakisoka butoke babatutte bonna mu ddwaliro bageze mulago kagikawe ate bagambye bwe tukubiridde agende bali muwambire kiragamba tutuuka tubatwala leka togenda eka ente yiyo mwana nayiwa kati ye yagenza okuba endulo linakoleza akati nadduka yeyabadde ku mulyango entebe basisaawo nga batuka eri neddaku wali TV gyeziri basopingira munagenda ngumye wakisoka butoke babatutte bonna mu ddwaliro bageze mulago kagikawe ate bagambye bwe tukubiridde agende bali muwambire kiragamba tutuuka tubatwala wadde bugenda buggwako bakamuwasa abitabasanga mbaga mpeta kale okwanjira kyala kukyala n'okwanjira bbanga ki olowooza atagenda myaka ngeri mukitundu wadde yakajjajje tubadde ffenna tukolagana tuli baluganda ffenna wamu mukama wange yasuseeko nange nakanyibulajana omwana w'abandi alajja mu nnyumba bakubiddeko beewaabwe omu simu n'agikwata nayogera n'abagamba agenda bagamba abalala banne baganda kusinza kugamba nkugavudde kuba tebafumbira muli fumbira maka akayumba ako fumbiramu enkoko nafumbira buli kimu omuntu eyo asulamu basulamu eri bonna kati muliro baguvudde luddawo bafumbira muli bakolera mu nnyo gyabwe ebintu bibeera omwo gakozesa byonna nomala okulya kwebaka nakyo nomwogi gwavudde ate kukolera ennyumba yonna awo esimani nange naga okufumwe bweru nga nengera muli okukola ki gutenda konzo wayi
tufulume tutese tutaasa omunafu ne tufuluma ntaasa naye nga n'abantu bennyini gye bajja abantu bawala eri nakanye ku bantu nange mukazi sigadde abatuusa mangu bataasizaako badusa mangu erinnya lyeggwana erinnya nange nje Nambiru Brenda naalongo naye atasobola wonna twabadde Salama chairman nabadde Salama chairman nankubira ekiro ndi vice chairman chairman nankubira ekiro saawa zaabadde zigenda mu 8 ne tuzuuka ne tujja odoogera tugenda tufune emmotoka twali tujja n'emmotoka tubasanga mukulu nga bamutwala tumutwala ku Eruna tukyusa nabo tuduna nawe tumutwala ku Eruna naye ffe ekyo tetwatuuseewo wano twatuuse ku Eruna abasabi babadde gye bali embeera ng'eno kiba nga ddala kituufu nti nga bwe boogera nti petroli si kirungi kiba kibi nnyo kubanga ono omwami si yeeyisa obubi mu kitundu musajja mulungi talina buzibu bwonna ebiseera bye byabeera yeekolera mirimu gye simulabako mpalana n'abantu naye naffe twakyewunyiza nnyo okulaba nti kituuka bwe kiti okuba nti omuntu ajja naggwawo kubanga oba otunudde wano tulabawo nti oba wabaddewo amasanyalaze ntigakute naye kino tukivumirira si kirungi nnyo kuba tetunaba kikubeera nakyo ku kitundu kyaffe ekyekikangabwa bwe kiti naffe tukivumirira si kirungi mpalana kiki empala naffe tetuzimanyi bulungi kujjako abakukyalo kuno abalirwana bawano naye nga ebyokuyombagana ngaabooluganda bebibeerawo osanga tomanya toyinza kukakasa toyinza kiyinza kikakasa kubanga sikimanyi bulungi naye nga twavudde ku njego eno nga tuwudde buuzi nti abantu bayidde nga tulina kudduukirira muntu kutaasa bulamu bwa muntu era kyetwakoze kyekyo ebisingawo kati waliwo omuzeeyi amannya gange nze Namboozi Zainabu tetwabadde awaka naye nga tuwulira endulu zikolaki naye nga endulu zikene emmanga kati neŋŋamba bba wange nti nga mpulira endulu naŋŋamba nti ezo endulu ezikwati bali bamanyi okulwana bali abagundi beeri Salaama ne mugamba naye nga mpulira nga ate zijja eneeka kati wennafulume naŋŋamba bajja kutemeja balabika mubbi kati mukufuluma mukyala wange oyo najja mukyala nti maama oyi mugole wange afa mugole wange simanyi muzito biki kwekudduka okujja naye twagenza okutuuka ku jjole wantuuse wano ne binsobera bwe namutunda ebyansobedde bwe nakomye okulaba alaba omuliro gubetenta gonna gonna bwe gutyo nga bwemulaba yayombye n'omuntu bambi wabula omutuukako naye jole nina kino musajja watu n'atola kyatodde abangu omugole ali eri munyumba naye mukama Katonda ayambe omwana salongo omuliro gwakansa sawa 8 ogw'ekiro 8:41 ogwaka namutwala mu ddwaliro bayisawa 9 notwala mu ddusa nabadisa mu ddwaliro wakubye enduulu nalengedde wano nenkoma wayinga endi nti ayo ningamakanya mugeri natukaye kumpinga ku kiduuka abantu naye basombola abakyalo paka wano balaba ekigenda mu maaso naye nga omuliro gwonna gukute ennyumba yonna abantu omugole bamugjayo ngenda okuva eri nkomewo basange nga bantu bali batuuse newali ekifo wali ekikoleddwa nga baba bamutute mu ddwaliro oli busaba bangu yamutwala mu ddwaliro omukazi simanyi linnya naye omusajja gamanyi omusajja yani omusajja ye Kabazi nnyirira yani Kabazi ani salongo Kabazi Joseph ye Joseph Kabazi Joseph Joy kunagabe naye omukazi simanyi linnya lye bannange ekigambo ekibadde mu mpumu kyewuniikiriza abantu bangi kitwewuniikiriza era
ekyamazima Mukama asaasire ensi eno. Tukubiriza abantu ne bw'obanga oli munyiivu otya fuba okulaba tojjaayo ttima lifaanana bwe lityo okwokya munno okwokya banno. Bayibuli etukubiriza okusonyiwa. Mukama waffe Yesu Kristo okuyigiriza okwagalana. Kale abooluganda bw'obanga owuliranga gwe naawe tewandyagadde ekikolwa ng'ekyo kikutuukeko oba kituuke ku muganda wo oba mukwano gwo, ekyamazima naawe ne bw'oba onyiiza otya weewale okukola ebikolobero ebifaanana bwe bityo, okutemula banno oba okozesa biso bijambiya oba engeri zonna oba okwokya omuntu omuliro. Ekigambo ekyo oba ebikolwa ebifaanana bwe bityo abooluganda bannayuganda mbasaba era mbakubiriza tubyewali. Kajubi Michael Sarongo ngaze ssentebe w'ekitundu mwabadde enjege eno Mpumu Kiregeya. Ssaawa zaadde 8 ne bankubira ku ssimu nti tufunye amawulire omutuuze we babookeredde mu nju. Nakubidde vayisi wange ne tujjayo pikipiki ne tugisamba ne tudduka. Waliwo Master Innocent alina ku mmotoka awo ku kyalo kumpi. Essimu nagikubye nga teriiko ne ngamba nti kansambe pikipiki nzirukola okutaasa obulamu. Booli nga bagataasa obulamu tulawadde ku pikipiki ne ngenda mukonkona. Master Innocent naggulawo oyagguddewo ne tukola okudduukira twasanze babatwala batadde ku bodaboda babaleeta mu ddwaliro era nayo tubaleeta paka ku Werona wano. Naye nga omwami ye yajjiridde ddala engeri gy'adaalwana okuggulawo enju ate omuliro gye gwavudde eno mu mulyango n'asirira ddala yenna okutasigalako olususu. N'omukyala najja ebitundu ebisinga obunene ate nga mukyala muzito nga lubuto lwa myezi nga 8 gye baatugambye. N'ekibinja ekintu ekibadde kibeera ku kyalo kyaffe kino naye tetumanyi kwe kyavudde oba byanfuna bya gundi byanfuna byansi kubanga tetumanyi ebbala byonna liri ku mwana mulenzi oyo. Ye muntu aw'okumukozi akeera n'akola paka n'azibiza obudde mu nnimiro. Alina faamu alina amalimiro naye kibi nnyo ekyatutuuseeko kubanga era kati wuuyo bamwongeddeyo n'omukyala bagamba okumwongerayo. Tumanyi nti poliisi yaffe y'Kisoga nagiripotingidde nejjawo ekiro katusube nti ejja kutwala okunoonyereza okutuufu tukweko oyo ani yakoze ekintu ekibi ennyo bwe kityo. Twakivumiridde nnyo ng'ab'ekitundu. Amannya agange z'omugaye Kaluli okusinziira n'Ekisoga omugaye Kaluli okusinziira n'Ekisoga Bulonda naye nga nnimira mu kyalo eyo Embajja era jjolo oyo twalola ebibanja abadde musajja mukozi akaminteeza alunda mulunzi mulimi naye kineewunyisizza nnyo okuba we ntuukidde wano nga ndaba ngamba nti jjolo ayidde bamwokyereza mu nju. Musajja tayomba takola ki yekola mirimu gye yabeera eyo talinga bavuuka balala bonna bukyanga ava mu ssomero yali mu kulima kulunda naye kyannaku nnyo era abakoze ekikolwa ekyo tukivumirira ddala bubi nnyo. Era tusaba bamateeka batuyambe ku nsonga eyo tetwagagirekawo mu bbanga. Yayokeddwa ne mukyala we muzitaali lubuto era kati twagala naye atwalibwa ageri bamuggyemu omwana oba mulamu oba mufu tetumanyi naye yayidde nnyo yenna teyasigaza kasusu konna ku lubiri ku mubiri ogwo. Tusaba gavumenti etukwatizeeko n'ebikola bino tube nga tubivumirira era tetwala kuleka nsonga eno mu bbanga tusaba teekemu amaanyi ebyo byange.